gundi nazanya oba tozanya gwe tereera yogera nange ndi muntu mukulu azanya nyabo fuluma ojja okonkone muntu anamaako n'olusiddiiki luno amugambye fuluma najja yakonkona kati eyingira kofunye ku mpisa kati genda olye emmere gindeeterewo ekiki nekanakana asoboka maidi yagamba waye gwe mukama wange kangende ndeete. Yes, alright, atera katujolekere bulambalamba after billing you what is inside ngomanya ntino tuba tugisimbude oluvanyuma lw'okubbira kubiri munda munnange ba bestie bye bagala ku screen yo ba besties naddala ba family besties mbagamba ntino mukola kyamaanyi. Ladies and gentlemen, eno ye firimu yaffe ekyotse mu mwezi guno okategedde munnange nenga njagala okwebaza ba besties mwebale munnange ka birthday twakayiseemu birthday ne bannange kati nkaddiye nenga mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza mwenna abatodde ebirabo ku mobile money. Njagala okubebaza mwenna abandelivering ebirabo banayi mwandaze ka love mashua segera munnange kati nno munnange nange nja kubategeeza tino ngenda kubaweereza ewaawo ddala mukama nga ye mubeezi tulaba tebiggwerawa ku nsonga zino nenga munattu oba magambe ki actually kimu kyensobola bagamba baddiya nti I love you so much from the bottom of my lungs kuba kati ku mutima twasusseewo kati from the bottom of my lungs ku biwoowoolo ne wali ku nnuuni katusimbule firimu yaffe. Alright, tugitandise bagiyise mwanatu the kidnapped wife maid and kid. Wetandikidde nga musajja mukulu bambi atunulira kifaananyi kya mukazi we nenge nyiike musukako nalungi we munnange essaawa zino tamulabako nakuyoka eri ku mutima gwe nagamba naye mukyala wankola bubi lwaki mukyala toli wano kumpi nange daba mukyala wondekera omwana nzeka daba bambi sajja mukulu ali wano ne kawalake ovanga ku muntu alina okugumya munne nga yeetaaga ogumizibwa nenga tewali kyakola. Essaawa zino mukazi we takubibwako kyamuli talabwako nga tunyonyoka ensonga zino taata oyagala kola tewali just tewali kwekaza munnange batumiddeko mwenna nga naye walimba ku mwana wo mbusimanyi omukulu takaaba aba ayoza ku mmunye nga si mwana wa mulembe gwa 220 mu plus. Kale munnange omusajja asigaza ekintu kimu birowoozo bye yalina ne mukazi we essanyu lye balina nga basajja bakulu n'omukazi mukulu mu bufunze bantu bakulu naye nga bambi bazanya nga baana bato nagamba guno guba mukwano gwe guteekawo embeera yasigaza memories ez'oyo omwagalwa we naye nga wetwogerera essaawa zino bambi talina waali talabikako takubwako kyamuli. Yanyumirwanga nnyo we yakwata nga mukyala we mu kiwato bw'ati naye n'amukwata mu malevu ne batandika okwesojja nga balwanyisa mimwa bambi. Ekyo kibaawo nga mukwano gwe gujjudde. Bino byonna bikyali birowoozo naye nga ye omusajja omukazi tamulabako bambi. Osobola okubeera mu kaseera ng'oli depressed ng'olina omuntu gw'omiisinga newankubadde ng'ayinza okuba nga si mwagalwawo. Kyemanyi osobola okuteebereza embeera musajja mukulu gy'alimu. Oyinza okubeerawo nga kale omwagalwawo ye yagenda oba nga tomulabako kale oba nga ali bweru nga gw'oli Uganda naye nga buli wootunula bw'otyo olaba ng'omusajja oyo oba omwana ow'obuwala oyo amisinga okubeera mwaka akatundu oba mwaka akafo
so omusajja mukulu yasigala kubeera ng'ate alina okulabirira muwala we. Njagala tunnyonnyoke omukazi aliwa ali muzaawa. Akaana olwamulaba ne kamanyirawo giwunyi. Anti sawa. Taata lwaki otuuya nnyo? Anti munaayi wagobesa maidi kati entuuyana gye ndiko wano. Owulira? Maama akomawo ddi? Omanyi tuviveeko ebyo jjanu tugende ku ssomero. Saagala soma. Ne kana akaana. Gundi oteekeddwa ogenda ku ssomero tebirimu mbuusimanyi mbu saagala. Gundi. Dabayo nakusuubiza ngenda kulabira muwala wange. Owulira? Kati njagala genda ku mulimu naawe olina ogenda ku ssomero. Bambi muka tugende ku ssomero. Taata Omunigeria yegayirira omwana. Taata Omunayuganda bimbuuze kubanga naawe okimanyi ekyo ziba miggo. Kati omwana yagaana ogenda ku ssomero. Wakiri agenda ne taata ku ofiisi. Naga kale gira tugende mmale okutekera amazzi sikusanga nga weebase. Owulidde? Kati kawala kattu bambi kaagala kugenda ne taata ku mulimu naye tayalina kyakola yasalawo atagende nako ku mulimu kubanga tekaagadde kusoma munnange. Ebyo bikolebwamu abazunguzungu yadde n'abo bafirika naye beerumu okusinga ffe okutuuka awo tekiba kizigo. Kati bambi kyaliwe naye amukwatirwako ennaku. Nagamba munnaaye okusinza ku mbeera eriwo namaze okuteekateeka embeera tugende bakyali baffe tuwumulemu. Kwegamba mukimya bagende basanyukeko kuba omusajja ali so much depressed. Naye ng'olowooza yandibyagadde byagamba sina gye ndaga. Siyina. Mwana mpulira ebintu bino bintuuse ku mutwe. Misinga mukyala wange Hillary. Ne waffe Hillary aba musajja naye waabwe mukazi. Hillary mukazi. Mutuufu awulira obulumi olw'obutabeera ne mwana muwala ono. Butuufu kimunyigiriza nnyo kamala. Nagamba nkitegeera kabulaza naye. Wagamba nti poliisi erina weetuuse. Anti munayinga omanyi ebya poliisi we batyo. Basaba bagamba simanyi tuneetutuuse bikoze bitya. Naye nga tewali kisukkakaawo. Ne muli olowooza baawamba muwambe. Nagamba kati ggwe. I took her to the airport. She went to Abuja. She got there. She landed. Nze kenyina mutwala mu airport n'agenda mu Abuja. So why have the kidnappers not reached? Kati lwaki ba kidnapper tebannaba kubira ku ssimu? Balina kuba na nsonga ki? Normally when things like this happen, Nagamba abapoliisi bagamba kidnappers will reach out nti kino we kibaawo and ask for a ransom. batera okukuba essimu ne basaba omusingo oba essente ez'okutta omuntu oyo. Like I'm well. Naye muli nzikiriza nti bajja kukuba essimu. So I went back. Bro, Baaba it's been 3 months. okimanyi myezi 3 ovanga omukazi waabula. Myezi 3 kirabika bakyalowooza ku ssente mmeka ze baagala obbawa. To my life. Agenda kujja bagenda kukuba essimu ngenda basasula. You're passing through, bro. Musajja mukulu Need to be strong. omukazi we yawambibwa emyezi 3 emabega naye era still awulira ng'obe bakikoze eggulo mbumawe bakyerowooza bamukubira essimu Still on that 14th. wamba n'abakikuno era bayinza kubanga bawambye lwa nsonga ki. The kidnapped wife Bro, you know, katundu akasookera ddala oli wamu nange vije joshke. already Mhm. so you can do about it. Yeah, but one child is enough. Kati musajja mukulu agamba Needed. mukazi wange teyandinkoze kino kubanga omwana omukyeka tekimala. Mutuufu nali mpulaninza abaana nga 10. So sorry, bro. Akomewo tunoonya omwenda. Be strong. Kyaliwo yakanya muguma namugamba sorry munange. Beera mugumu. That you chasing. Nga kyekyoka kyasigazza okumuguma kubanga waliwo situation naawe gy'obeeramu ng'owulira toyina ngeri ya kukikwasaganyamu. Kati munno omugambe kimbunombo ki? Sigala mugamba bugambe nti munange beera strong. Tewali kyakukikolera. Musajja mukulu mu buliri. Piro ye mukazi gwe yasigaza.
obuliri bwo abusulamu bwa namunegina obusulamu n'obwa namunegina ng'oli singo nti osuubira olifuna oba ng'olinayo essuubi nti gw'odedeza lumu ajja kujja ewaka naye obwa namunegina bw'aliko omusajja wattu bwakubeera ng'ate bambi ye owuwe tamulabako tamanyi nasuubi akomawo ddi bambi My world is crashing. n'agamba munnange Hillary ensi yange ebizze I still can't believe you're gone. sisobola kikiriza nti waagenda era tekijja kubaawo Because you're not by my side. ne mu butuufu sobola kimanyira kubanga toli kumpi wano nange I'm losing my mind. mpulira nserena nzigwawo It's been 3 months mu now. butuufu kati myezi 3 bebi I wish I had stopped you. kale singa nakugaana ne I wish I had said you nesikukkiriza genda n'oba n'osigala oba tried everything. The police have tried everything. butuufu ngezezzaako buli kimu poliisi tugezezzaako Where you are. buli kimu tugezezzaako tukunoonya tetumanyi wa gy'oli oliwa Our daughter misses you. muwala waffe akumisinga Hillary bambi She's so much. nange kennyini nkumisinga ebitenkanika But she can't. We don't know if you're dead or not. tetumanyi oba wafa oba oli mulamu Hillary, I am failing as a father. Hillary kulira nemereddwa nga taata I can hold it together. mu butuufu kino ekintu tulina kikwasaganya babiri I can't hold it together. pulira sikyasobola gumiikiriza sikyasobola kiwanirira. You will come back. bambi komawo mukwano noonya engeri yonna okomewo mukyala wange. We all miss you. misinga nnyo Kamala. omuntu taliiwo mu buliwo kifaananyi kye yasigaza. Hold on to. nagamba munaye nasigaza kati kutunuulira kifaananyi bufaananyi. And our memories. ebirowoozo byange biri eyo gy'oli gye simanyi wa gy'oli. irale mukwano bambi bebi komawo. kitundu kye kisookera ddala kidnapped wife maid and daughter katugirabe nenga ku 0758874334 nkugamba nti wompeerezaako message ku WhatsApp osobola okujoininga groups zaffe n'otaddamu kusuba firimu yonna n'amawulire ganjawulo. abaagala okuyingira programs nga muno mukabi ojoininga bujoinings family okubirako era n'onkubulira ekyetaagisa n'ojoininga family ne tutambuza ensonga za muno mukabi. musajja mukulu omanyi abantu abiseera ebisinga babeera depressed banoonya kiki ekibamalako ebirowoozo kyovola abamu bamaliriza ate bagenze mu kunywa mwenge simanyi naye obanze kiba kitya naye mbw abamu bagunywa lwakubemalako birowoozo sobola kugala nti nga ku kyo nti gubimalako kubanga sigunywangako mukwano nemanya nti ekitamiiza muleekaanyi buli akyamu olw'ebyo kasita gukumalamu omanya sinza abaagambye ogugamba oguddako awo nabisomako dange lubereberyeemu bulira nno emiggo gye ngenda okubwa wano si lubereberye eyo mu ngero abiri olusooka emwenge mukudaaze ekitamiiza muleekaanyi buli akyamu olw'ebyo talina magezi. bambi musajja mukulu tasobola kulekera kujjukira mukazi we we yabeeranga mu nnyumba ng'ayima eno wansi omukulu ng'ali waggulu n'agamba nti bebi emmere eyide naye yaddukanga bunambiro ajja musisinkane ng'omukwano mungi waka wano. abamu bino babikola baakeeraba
n'abantu abaddala bino ebintu bibeerawo ddala. Jjukira nabasuubiza n'obasuubiza nti ku nkomeyo ya firimu mu programu Amagezi Muliro ku luno tukyali tukuuma tutya relationship for it to live for eternity in this current situation. Kwegamba mbeera ngeno gye tulimu okola biki mu makaago okuuma relationship ebeerewo lubeerera. Firimu enaggwera ate tugenda kubanga tugenda ku part 2. Mu firimu evuddeko emabega twayogera ku kitundu ekisooka naye kubulya step oba ekikola number 1 oba oyingidde obufumbo ng'oyagala buwangaale kiba kitya. Then ne ku luno nja kubanga ate nkutwala mu kitundu ekyokubiri. Musajja wattu yabirowoozamu n'agamba nayirale nedda lwaki mukwano lwaki toliiwo lwaki bambi nkwegayiridde irale bambi kwegayiridde mukwano tonkola kintu kino bambi eno embeera gy'obeeramu naye nga toyina kyakuddamu era nga tewalina ayina ansa yo munnange nga tewali ayina ansa yo yadde n'omu. Agamba muwala we jangu. Tessa. Come and meet the new maid. Kati omukulu kyava afunayo maid nga womanyi munnange abakyala bano be basinga okutegeera abaana ebiseera byonna sijja nagambwa ebiseera ebisinga. This is Inem. Naga munnayo no maid mpya Inem. I don't like her. Kana kamugambirawo nze simwagala. You don't like her? Naawe lwaki ogamba tomwagala? Nze simwagadde bwagazi. Okay, don't worry. Omanyi? You can go. Yambuka waggulu. Era ono omwana singa abeera ekyala human resource manager ono singa kati omulimu agobeddwa naye nga ejje kiri nti omukulu yamuleese amuga munaye kakkana tewali buzibu. Omanyi muwala wange yayinamu ku ffujjo era nga ndeetedde okukyusa bamaidi buli ddakiika oba oli awo gw'onaawangaalawo munnange kati n'amukwata n'amulaga lumu ye mwagenda okubeera nga ate abeera. Muwala we yamugambiddewo nze oyo simwagala. Muwala wayagala maama we ne munnange maama we talina waakulabwako oba maama we talina we basobola musanga era sajja mukulu naye kyaliko naye nga talina ansa yaayo akyanoonya omukyala ali muzaawa myezi kati 3 mirambirira talabikako enkeera. Tessa Aren't you ready for school? Owaye kikinga tonazuuka agenda ku ssomero I'm not going to school. nga bulijjo ebyokusomera bivaako. Dad, you're to school now. Owaye olina ogenda ku ssomero nze saagala genda ku ssomero. Days you're going to school. Gwe gundi olwaleero ogenda ku ssomero nze nedda taata kyokka tayagala kanyiiza bambi kawalake. You follow me to the office. Nagaa kati tunaagenda ku I ofiisi. just want to sleep. Nze njagala kwebaka You weebaka just want to sleep. kati I need to go to the office. njagala ogende ku ofiisi Alone. osuubira okuleka ano wekka I'm not alone, Dad. nze siri nzekka. The maid is here now. Weerabidde nti waleese maidi pozi kati nno taata wadde amanyi byabwe. This is going to be the last time. Do you hear me? Mukama we engeri gy'asobola okwerabira mukama wo engeri gy'asobola okwerabiramuko eddakiika aba taakwerabire ku musaala. Dad, wait. Pozi tulina omukozi omuwala amujjukiza Tomorrow you're going to school. namugamba munaye leero oluka lwekulese enkya oteekeddwa ogenda ku ssomero mpulidde. Nekakkiriza naye nga leero lwakwebaka. Today is a sleeping national day. Va mu Independence Day. Ye ku kalenda ye leero it is a sleeping national day. Morning. Oli otya munaye? Well, Yes, I did. later. Sir, Kanteme sebo. Tessa not going to school. Tessa tagenda ku ssomero nedda. I overheard you two arguing about it. Mbawulidde munaye nga mukyajuwingako. Neni nawe ndowooza. Trust me, I've tried it all. Wayi njagezaako munaye jageneja. Namugamba ninawo idea najja.
Kanamukuba akaama. Actually, a smart idea. Kyekirowoozo nga kisufu. Nagambye abakyala abo bategeera abaana era bamanyi ekyo wamukwata. Kati alina endowooza gy'amuwadde n'amugamba enkya. Tetuba tukola Tessa ajja kugenda ku ssomero asaaga. Oba kiki? Atukirinde enkeera. Ayi kati mwagala kweraliikira nti ngikomezza ano nedda ekyagenda mu maaso. Bukatugirinde enkeera. Omanyirawo giwunye. Babesye baba tebannatsalako yakyatambula. Omuto gundi naazannye oba tozannye. Gwe tereera yogera nange ndi muntu mukulu azannye. Nyabo fuluma ojja okonkone. Muntu anamaako n'olusiddiiki luno. Amugambye fuluma najja yakonkona kati. Come in. Eyingira kofunye ku mpisa. Kati azi. Genda olye. Bring my food to my room. Emmere gindeeterewo. Ekiki? Nekanakana asoboka. Maidi. Yagamba waye. Gwe mukama wange kangende ndeete. Gwe wamma tubaddewa. Nyimbiramu akayimba. Listen to me. Wuliriza gwe. Don't go to school. I'm going to lock this room. Wotagenda ku ssomero Out of the house. ngenda kuggalira nate togenda kudda mufuluma munyo. Ne taata lwaki osobola okukola ekintu ekyo nja kikola. Oba toyagala genda ku ssomero nkuggalidde wano togenda fulumawo. Kabirowoozaamu ng'okusigala mu kkomera lya wano. Owayi kooti muntu kuteekako uniform aweeke ne bbaaga. Kitaawo akukulu akagambye tebisibikyali byakuteesa nja kuggali kati awabaddeko nga taata Omunnayuganda muko katonotono. Hello gamba otya Tessa? You told my dad to do this. Gwe agambye taata okunkola bino. Oyogera ku I kyoba? know why my mom never wanted me to stay. Ntegedde ensonga lwaki maama teyayaganga bamaidi kubeera wano. Nedda engeri yokka gy'obadde olina ogenda ku Me ssomero. out of my house. Ne banzigalira mu nyumba. Jesingezaako kuyamba. You pay for this. Gundi kino ogenda kisasulira nze. Kiki? Ogenda kisasulira. Taata kwe kujja. Kati omwana ategese revenge. Sebo n'owabula taata n'omugamba mwanzigalire we sigenda ku ssomero kati guno ntwaza ku ssomero nga saagala. Ojja kisasulira. Lutalo lwa maidi na dota. Kale ketugirabe. Kati bunange nga wakakkiriza kagende ku ssomero. Gomayo okubeera grounded kyekitegeeza ggwe. Sajja mukulu. Ate maidi yasigala okubeera nga yapalabira. Naye nga ku kya mukyala we agezezzaako munoonya mu buli ngeri talabika. Omukazi talabikako. East or West talabikako. Kati maidi ng'asooka asaavinga omukulu. Abeera no ku ssimu ye. Mayina yanyumira Obunigeria obwogerere mu ddoboozi lya vijja Joshike. Ojja kumpakanya ng'ate naawe tomanyi kikyalaba. Kati nze nkugambye. No, I don't want. Nze saagala kulya. Nibana. You don't want. Lwaki toyagala kulya? Otegeeza Do her like that. lwaki oyogera naye bw'otyo? Tell her you're sorry. Mugambe nsonyiwa. I don't like her. Nze simwagala. Kimu bibiri. Seven. Akakale munaye kikwate empona. Omwana tayagala maidi era amugambirawo lwatu. Kati bambi taata ate tayagala oli abeere insulted. Tessa. Gwe Tessa. Why would you say you don't like? Lwaki oyogera bw'otyo tomwagala mu maaso ge? Ezo mpisa mbi. Okay, what do you want to eat? Kati oyagala kulya ki? Cocoa Pop. Wulira. You had Cocoa Pops in the morning. Oyagala nkoko nkakwa Want ku Cocoa makya gano? Pops again? Nze njagala nkoko nkwakwa. Nkapwa. Wakana. Cocoa Pops. Yenkoko enkakwa. Naganza amanyi Nigeria wano. Kyagala mudamu wakane. Kano tukakuttemu kompola wambi. Katundu akasookera ddala. Nothing reasonable. Kati munaye tewali nsonga nkulu mukulu gy'asanga.
mu bintu bya police kimu bibiri bagamba ebintu ebimu Head of everything. nembutuufu mpulira bintamye She's frustrating my life. buli kimu mpulira kisaanyawo obulamu bwange Let's just go back to looking for her myself. oba nzireyo mwenoonyeze kabulaza For her for 3 months already. kati myezi 3 mirambiri oli mu kumunoonya You left your daughter with your mom. Don't kati golowooza Police are not helping me. They're not helping me at anagezaako omugamba nti kati ku mukyamuwalawo ogenda kukikolera ati ati munaye ne poliisi nayo tenyambye they will. losing my mind. I'm losing my shit. How Bambi. can woman just disappear into thin air? ne mubutuufu kisoboka kitya omuntu n'abula buuzibwa hatyo nga mpewo Bro, it beats me too. wabula nange kindya kabulaza naye But why didn't you just get a car waiting for her at the airport? You know, kati lwaki tofuna mmotoka n'ogenda just funayo emmotoka Because- ebeereyo ku airport ng'emulinzi then, agamba omumanyi that's what she always says. oyi bw'atyo bulijjo bw'agamba nti okke tewali buzibu teweeraliikirira ne kati munaye takyasobola kumugamba Only as Hillary is passing through this ache. So sad. The worst part is mukazi wattu talina buzibu kati okubanga eno embeera gy'ayitamu bambi I'm just ate kyannaku mukwano gwa kyaliwe dead. naye akiraba Not even knowing, is she alive? Is she not alive? ne mubutuufu simanyi oba mulamu oba si mulamu It's too much. mubutuufu kino kisuuse Yeah. butuufu kyasobola kiwanirira mwana Strong. kabulaza It's difficult. I know it's not easy. nkimanyi embeera si nnungi At least for your daughter, if she sees you like this, ne bambi guma ku lwa muwalawo gundi Fuck me. ngezezaako guma kabulazaawe mukwano gwe namukwatako namugaba mwana tewali buzibu kubanga ne taata omanyi ate woba nga gwajjanjaba omulwadde ate nga gwe oli bubi nnyo n'okusinga omulwadde essuubi ly'okuwona lifwa kati kyava mugamba nti munaye beera mugumu ku lwa muwalawo kubanga ate ye tajja kubeera fayini ate nga gwe oli bw'oti kati tuba tuli wano ne wabaawo akonkona ono si maidi mukazi mulala naye oba wetegereza bulungi banaye nga ye mukazi we irale fainale omukyala amala n'akomawo naye ng'embeera mwajjidde si nungi nagamba nange yeggwe nange yenze mukwano naye mpise mu bingi banange yeggwe irale wange yeggwe bebi mukyala katonda wange weebale kujja omukazi amaze n'akomawo ewaka banange ndoota nesike ku malevu nekuba empi nkole ki nekube kayondo ku mutwe banange irale sooka ojje munda sooka ojje weebale kukomawo kati byonna ebyanaddako oba ebinaddako katubirabe mu katundu akaddako akokubiri mwanatu tulaba ate omukyala biki byahiseemu emabega era lwaki ajjukire tandika butandisi kano kabadde katundu kasooka tugenda kusinkana mu katundu akokubiri so nga ate genda kugwera mu butundu buna ewa munange vije joshke ku screen yo baba besties oba family besties mbatumiddeko nnyo ebitenkanika one by one so nga ate family eyokusatu is loading soon ne bano abaana balina engeri gye beewanira mu family mbusebu kuziya 75883334 ku WhatsApp obanga oyagala okujoininga ku group yaffe ate mwana tusobola okulabika nga omanya buli kimu ekigenda mu maaso any updates about our movies kugamba ntino liking subscribing commenting besti ensonga tubeere nga ate tuzifa bakula asavu kanyama tulabe ate bina gwerawa anti omuwambe akomeddwawo nejjukira bagiyise the kidnapped wife daughter and maid egenda maaso atusinkane katunkafa kokubiri oyo munange vije joshke